Flavia Nabakoze omulamuzi wa kkooti entebe asomedde Reverend Father Dominic Alinga ow'emyaka 34 emisango okuli okutemula John Bosco Ngoroko eyali omukozi w'ekitongole kya URA n'okugezaako okutemula Bigaba Mugisha omugoba wa bodaboda agambibwa okubanga yali agezaako okutaasa Alinga. Ono asoose kusaba abalina emisango eminene okusaba kkooti ebakkirize okuteeseza ebweru wa kkooti basobole okukendeezebwa ku kibonerezo. Father Dominic emisango gyombi agyegaanye wadde nga asoose kuwaaba eri omulamuzi nti waliwo omuntu eyamugyako ensimbi obukadde buna okusobola okweyimirirwa ekitaasoboka. You can apply for bail as you want to negotiate to their family in the foundation. And it took from me 4 million shillings. Kigambibwa nga 3 omwezi gw'omunaana omwaka gwa 2024 entebe mu kitolo okuliraana ekitongole kya UN Father Dominic yasibira omugenzi Ngoroko mu motoka ekika kya Spasio n'amufumita ebiso mu maaso ne mu bulago oluvannyuma n'amutomera ng'ali ku bodaboda. Omuziza Kisako yali amutwalira okusobola okutaasa obulamu bwe ekyamuviirako okufa. Father Dominic era avunaanibwa okugezaako okutemula Bigaba eyali agezaako okutaasa Ngoroko. Mutabingwa Max Pulida wa Father Dominic asabye kkooti okubongerayo obudde kubanga tiwaliwo enteeseganya wakati wa famire zombi ze baagala okusooka okuwuliriza olwo bakomewo n'ekisembayo era omulamuzi ayongeddeyo okutuusa nga 23 omwezi guno. Father Dominic azziddwayo ekigo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.